Okubikkulirwa Essuula 10. Awo ne ndaba malayika omulala w'amaanyi ng'ava mu ggulu ng'akka. Yali ayambadde ekire, ku mutwe gwe nga kuliko omusoke, amaaso ge nga gali ng'enjuba, n'ebigere bye nga biri ng'empagi ez'omuliro. Yalina mu ngalo ze omuzingo gw'akatabo nga mubikkule. Ekigere kye ekya ddyo n'akiteeka ku nnyanja, ekya kkono n'akiteeka ku lukalu. N'aleekaana eddoboozi ery'omwanguka ng'ery'empologoma ewuluguma. Bwe yaleekaana, eggulu ne libwatuka emirundi 7. Eggulu bwe lyabwatuka emirundi 7, nali ŋŋenda okuwandiika. Ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga ligamba nti, ebyo eggulu eribwatuse emirundi 7 eryogedde, bikuume nga byakyama era tobiwandiika. Awo malayika gwe nalaba ng'ayimiridde ku nnyanja ne ku lukalu, n'agolola waggulu omukono gwe ogwa ddyo, n'alayira Katonda nannyini bulamu emirembe n'emirembe, eyatonda eggulu ne byonna ebirimu, n'ensi ne byonna ebirimu, n'ennyanja ne byonna ebirimu. Malayika oyo n'agamba nti, tewakyali kulwa, naye mu kiseera ekyo malayika w'omusanvu kyalifiiramu eŋŋombe ye. Katonda alituukiriza ekyama kye nga bwe yategeeza abaweereza be abalanzi. Eddoboozi lye nawulira nga liva mu ggulu, ne nziramu okuliwulira nga liŋŋamba nti, genda okwate omuzingo omwanjuluze okuli mu ngalo za malayika ayimiridde ku nnyanja ne ku lukalu. Ne ŋŋenda eri malayika, ne musaba mpe omuzingo gw'akatabo. N'aŋŋamba nti, gukwate ogulye, gujja kukukaayirira mu lubuto lwo, naye mu kamwa ko gujja kuwoomerera ng'omubisi gw'enjuki. Ne nzija omuzingo gw'akatabo mu ngalo za malayika, ne ngulya, ne guwoomerera mu kamwa kange ng'omubisi gw'enjuki. Naye bwe nagumira, ne gukaayira mu lubuto lwange. Awo malayika n'aŋŋamba nti, oteekwa okuddamu okulanga ebyo ebiriba ku bantu abangi, ne ku mawanga, ne ku nnimi, ne ku bakabaka.